buli kyolaba ekiri mu bulangiti, ekiri mu ssuuka, ekiri mu leesu, egyo mirambo. Mukama Katonda ali waggulu taasa ensi yo abasajja batumalawo. Buli kyolaba ekizingiddwawo kifuuse mulambo. Mukama Katonda lwaki totaasa ensi yaffe? Buli kyolaba ekizingiddwawo egyo mirambo. Bwe babanga ba Edi Muto bali mu eruzira nga tosobola kulaga nti Edi Muto yatta gundi, nga ba Bobby Yanga tetumanyi na myaka gyaliyo netaliiko mulambo nagumu. President Yoweri Kaguta Museveni bakitaffe yabanyaga bakolera NRM tebalina kye baafuna, naffe abaana tuzze tutandise okukola tetulina kye tufuna. Sooka okwatirire. Wuliriza bino. Olunaku olwaleero waliwo abakungu abaasindikiddwa munda mu ggwanga erya Amerika, bano nga bavudde mu gavumenti ya Mwami Museveni era nga babadde n'ebbaluwa entongole esaba gavumenti y'eggwanga erya Amerika abakungu bano ebakkirize, wuliriza, bayingire munda mu ggwanga erya Amerika. Kaakati bano batandike okunoonyeza omukulu amanyikiddwa nga Otunu obuwagizi okufuuka Secretary General ow'ekibiina eky'amawanga amagatte. Kati njagala ompulirize bulungi. Wenkoledde akatambi kano olunaku olwaleero we buzibidde ng'eggwanga erya Amerika okusinziira ku bigenda mu maaso nakutegeeza Uganda yateekebwa mu level 4. Emala okuteekebwa mu level 4 nga kitegeeza nti Uganda ebintu birungi si birungi mu mbeera zonna, oba kiwamba bantu, oba kirwadde kikambwe, oba kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Kaakati okussa mu level 4 ekimu ku ebyo byemmenye oteekwa okubanga ensi yo ekirimu. Kati njagala ompulirize bulungi. Abasajja munda mu ggwanga erya Amerika bawadde ekiragiro era ne baleeta ekiwandiiko ekinene omukugu w'ebbaluwa nga gulaga nga guddamu guli gwe nkugambye Mwami Museveni gwe yawandiise ng'asindira mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda oba mu Uganda ng'asindikira gavumenti y'eggwanga erya Amerika ekkirize abakungu bagende munda mu ggwanga erya Amerika basagule n'okwegula obuganzi okunoonyeza obuwagizi omukulu amanyikiddwa nga Otunu ku kifo kiri kye nnakugambye ekya UN okubeera Secretary General. Kakati Amerika egambye wacha maneno bano bonna bagobeddwa, tewali n'omu akkiriziddwa kuweebwa visa zibammiddwa bonna nga gavumenti bwe yabasindise bonna, n'ekiwandiiko ekyawandikiddwa okubabaakinga. Abasajja bagambye temujja waffe, eddembe lyammwe tetulitegeera. Kaakati nno wano we tutuuse kyokka nga mu ngeri y'emu IMF eyo nno banka ewola ensimbi eri mu yansi yonna, International Monetary Fund IMF, wuliriza nnyo, World Bank eyo banka yansi yonna wetwolekedde wano. Kati Senate luno lukiiko lwa ggwanga lya Amerika olutuulo olw'oku ntikko byonna ogenda bitegera mu kalunaku lwaleero, kyokka nga ne Piraato oba muyite Kagame oli eyagenda munda mu ggwanga erya Congo n'akolayo ebitakoleka muntu musajja oba oliawo muntu alina mutima gw'abantu. Kaakati nno ebigambo bibatabukidde ng'okyawuliriza ebigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda ne munda mu ggwanga erya Rwanda. Ebigambo birungi si birungi. Jjukira nakutegeeza gye buvuddeko nti ebimu ku bisinze okubeera nga bireeta obuzibu mu basajja bano mu gavumenti eno oba leetera obunkenke obuyitirivu ennyo. Kaakati omusajja ogwolaba atambula aliko empingu Muhammad Muwanga Kivumbi yandibazalira ebitukula ate Makayi byazalira ku nsiko, kubanga ono si ye yekka. Balaba bigenda maaso ku Dr. Kanokiza Besigye, balaba bigenda maaso ku Alhaji Elias Lukwago, balaba zi X omukulu oli gwotegedde zawandiika enkya n'eggulu. Olumala okuziwandiika ate n'ateekayo ampuliriza ebifaananyi ebiraga okuyisaamu amaaso n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Gye buvuddeko omukutu ogwa NTV guno gwo gwaggalwa. Kati njagala ompulirize bulungi, tusimbule mu vidiyo eno tugiyingire ng'otegedde akaliro akaliwo. Waliwo obunkenke obubaloloseewo mu State House mwennyini, kakati ng'ate bino byo bya mu nnyumba va ku biri eby'eggwanga erya Amerika bye babamye visa. Waliwo olubaluseewo olutalo lwennyini nga General Museveni ne General Muhoozi twandituuka okulaba abasajja bano nga bambalagana. Mujjukira ebyagwa e Congo, Joseph Kabila Senior bwe yakubwa amasasi, Joseph Kabila Junior n'afuuka pulezidenti w'eggwanga eryo. Kaakati nno waliwo okutya bambega abadde basindikibwa mu State House nga basindikibwa General ate Muhoozi babege Mwami Museveni bakwatiddwa. Lwaki Mwami Muhoozi ate abega kitaawe? Kyokka nga kigambibwa nti ne General Museveni mbwe abadde alina be yateeka ate ku General Muhoozi bamubege. Bya mu State House
ogenda kubiwulira nakugambye nti bunkenke nze AK Master kwandula bigambo video jimpere ekigalo tusimbule omulundi gumu bwe tuti 7 ku baluwa gyafulumiza alumiriza security Dr. Muhoozi Kainerugaba okumuteekako Bambega bulijjo ne bulijjo Andrew Mwenda abega President Museveni nga Muhoozi yamutuma era mu mawulire ge tufunye ge tutaliko na kuwakana President Museveni gava mukamwake ti omukulu Andrew Mwenda atambulira ku Museveni ono buli sawa walaga kumubega abega State House. Can you imagine ngali mu kujibagano nyeyo kyagitanishingako ekyokubiri President Museveni era akakasizza mu bigambo bye mwennyini mu kiwandiko kyafulumiza nti balina oluwonko wakati wa CDF naye timu ya Andrew Mwenda bebaani abali mu kubegera mu State House ewa President Museveni basaba ne banyabo olutalo luli wakati w'omwana ne taata terunnaba kujja eno lutandise okulukuta bwe gaba mazzi tulaba omugegere we ganaayitira mukirizigane nango ba mu kigaani waliwo abali mu State House ababega President Museveni nga bali mu kubega babireete mawulire okweexposinga mugenda na kwewuunya nnyo lwaki kabineti ne yalondeddwa erimu abakola n'abatakola President Museveni Nuwagaba Stephen ayogerwako baali bamunoonya kumutta oluvannyuma lw'okumukwata ne bamusiba ne bamutulugunya naddukirwa President Museveni ne bamutwala n'amujjanjabya wano n'ebweru w'eggwanga mu kumujjanjabya ne batandika otisatisa mukazi we bwe bamala otisatisa mukazi we ne batisatisa taata wa Stephen Nuwagaba nga baagala kumutta babagambe Stephen aliwa olwo nga President Museveni yakwese Stephen Nuwagaba bino byonna bibaawo bitya mugomu ndagalaga nti Nuwagaba ono alina okubanga abadde alina byawa President Museveni nga biva ku saidi ya security Muhoozi kyataayagala era bulijjo byabadde nga akwata n'amuwa President Museveni bye byamuviirako mukwata ne bamutokyalinga nti yaddukira ewuwe n'amugamba nti asaba genda kunzita bwe yatuukayo ne bamugamba nti ate kiki ne babitunulamu ensonga n'amugamba tofaayo n'amukwata n'abaako gy'amukweka Stephen Nuwagaba gwe nkugamba omufere abadde training ku social media yoko ku Twitter mwami Andrew Mwenda kwe yawandiikako ng'atubuulira ebintu byazaakola ebyekifere ng'aferera mu State House ani yatulugunya maama wa Nuwagaba President Museveni gwayogerako kuba amumanyi President Museveni amumanyi ng'ekimutugisa ki wayasanga byamawu obega otya first saani olutalo lw'okulwanira obuyinza wakati wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'omutabani luli serious luli wakati wa security ya president maybe n'ey'omutabani teri amanyi bebaani kubanga bwakugamba nti tiimu y'abamwenda bamunoonyereza they are spying bamubega ani asindika Bambega wa president mu makaage amaka agatali lujja nti buli omu ayitawo amaka agatali gamwawule nti bagenda kusabira funa mikisa State House kye kiru kye bayingira kitegeeza mu security mwe muli abayiwa mutabani amawulire ne bagawa Andrew Mwenda agaleta mu public fena tukuwa mu ngalo nti omusajja informa kumbe abaga muwadde bali ku miggo era mbu arrest sizinyooka eyo president atugambi banji bakwatiddwa babadde tebasa Odreke Lwaboogo ekiruhuula ankole kapu bamuyita mbu abere guest of honor wakati wa kiruhuula FC ne Jibanda FC abawagizi bena ale mutebayuziza ne bitenne bakatono bamutireyo tebamujeyo misinde bananga olutalo lwentebe lukaye ani yasetinza abaana binaali kati ani gwe tubadde tumanyi kuba tubadde tumanyi nti balaka yali ena akuba asisiriza nga tulowooza gwe baagala ayitireyo mungwe kati ate naye wuyo bamutandise olowooza anadda mu public Odreke kewalozezaako kati awo naddayo naye teri kirungi gwoyina ne muwala wa muzeeyi katulabe banaakukwata bakutwale mu basement tulinze muwala wa muzeeyi nga jjo tugamba nti mumpromami wange ani yamukutte mugaye munaye ebyo tetubimanyi batugaye wano tekyaliwo okuba byalwanya muzeeyi waffe taatawo so Odreke Lwaboogo babadde bamusekulidde emigga embalala yadduse misinde security yeyayambye nga bawagizi benaale mu bekumi ogutaaka oluvannyuma lw'okumuyita nti anti ali omu ku basponsor abati ankole cap ne bamutabukira namugamba osaaga oja kulima osaaga kakati nno wadde bino biri bwe biti era nga bitambula bwe biti nga bigenda mu maaso kiri wano ntebe ew'omusajja omukadde ng'ono amaze emyaka 4 nga yesenkaggale
munda mu ggwanga erya Uganda era nga entebe eno kumpi yafuuka ye bwoya. Kaakati nno okwerira munda kwandibanga kutandise, kyokka nga waliwo amawulire ate amalala gano ngenda gakuwa olunaku lwankya mu bujjuvu nga waliwo ttiimu wali mu State House egamba nti nedda General Muhoozi tagenda kutufuga oba oyagala oba tuyagala. Omwaka ogwedde nakolera emboozi nga waliwo ekiwayi ekyadduka mu State House entebe nga kisula mu State House Nakasero nga bano eri tebagenda nga n'abeeri tebajja eno. Byava ku ki? Nabikunyonyola wabitegeera. Kati wuliriza nnyo, olunaku olwaleero waliwo omwami amanyikiddwa nga Stefano Nuwagaba. General Museveni alina omukuku gw'ebbaluwa gwe yawandiise nga bwe nkutegeezezza, era ng'ono yabadde addamu oba ng'ayambalagana ne Andrew Mwenda. Jjukira nti Andrew Mwenda ono musajja wa PLU. Kitegeeza nti ali ku sayidi ya General Muhoozi. Kakati nno mu mukuku gw'ebbaluwa gano nga bw'owulidde nga mulimu ebimu ebigambo ebigambibwa nti Mwami Museveni awandiise ng'alaga nti Andrew Mwenda ono mbw ate mu State House abadde akolayo bwambega. Kakati ekyebuuzibwa bwe kiba nga abadde akola bwambega, lwaki abadde abega ate omukulu taata woono ate nga PLU kumpi eri mu kyaji ey'eggwanga lino? Kubanga bwe tutunuulira tulaba nga baministers bangi abalondebwa nga ba PLU, tulaba nga sipiika wa parliament ow'eggwanga erya Uganda eyali owa NRM lukulwe ono nga si wa PLU. Triple A Nalonga Internet Amongo ono mu Kataayi Tekaasala yasuulibwa ettale era mu bwangu n'ekitalo bw'embiro yaggalirwa mu maka ge n'abeera nga kituyita house arrest. Olwo nno ne balonda omusajja owa PLU gwe yasongako eddusu oba gwe yawandako eddusu, Mwami Jacob Oboth Obos n'afuuka sipiika wa parliament w'eggwanga erya Uganda, era ng'ono ya endorsingibwa ekiwayi oba ekisinde ekya PLU. Kakati nga te ne NRM tebaawakanya nsonga zino. Kakati nno waliwo okulya n'okukomba essowaani, era nga bino atampuliriza tebikome wano ntebe oba mu ggwanga lya Uganda mokka oba wa Mwami Museveni ne Mwami Muhoozi. Kakati ate bino byongedde okuserengeta laba bwe bisala booda ne bikirya mpaka munda mu ggwanga erya Tanzania. Kyokka nga amawulire agamu galaga nti omusajja ono amanyikiddwa nga Michael oba Stefano Katungi, Stefano Nuwagaba, yes, Stefano Nuwagaba mbu Mwami Museveni ate ayinza okuba ng'ono amanyiko amayitire. Kakati no bino nga bitambula bwe biti, Mwami Museveni ng'amaze okuwandika omukuku gw'ebbaluwa ono ng'alumiriza nti munda mu State House obwambega bususse, wabula ng'ate ababegamu ate babegayye. Gye buvuddeko twawulidde amawulire amayitirivu ennyo nga gafuutuka mu paliyamenti y'eggwanga erya Uganda. Bano ababaka nga bategeeza nti ebigambo ebyogerwa Fred Kajubirumbuye mbu bituufu. Wuliriza nnyo, mbu bituufu. Era nga bano beebuuza amawulire gano ani agwa Fred Kajubirumbuye, kubanga waliwo ebyama ebimu ebyetaagibwa gavumenti nga tebirina kubeera nga bifuluma. Kaakati nno mujjukira omukyala Janet Kataya Museveni ebyagwawo amawulire gafulumirawo ono nga bagamba nti yali alwadde obulwadde obuyitirivu ennyo, era mbu yasooka n'addusibwa n'atwalibwa wali embuya Barracks n'ajjanjabibwamu katono, oluvannyuma n'alinyisibwa ennyonyi n'atwalibwa munda mu ggwanga erya Amerika. Ng'amawulire gano gafulumizibwa Kakwenza, ye yasooka okubeera nga agafulumya Kakwenza Lukira Basajja, kyokka ng'ono ate asinzira munda mu ggwanga erya Germany. Kaakati nno bwe yafulumya amawulire gano baasooka ne basirika, wabula oluvannyuma Mwami Museveni bwe yali Kololo ng'agenza okulayira omulundi ogusembayo okubeera pulezidenti w'eggwanga erya Uganda, yagamba kituufu Maama Janet Museveni ali mu ddwaliro mulwadde naye agenza akuba ku matu abaffe. Ebigambo bino bikulu, njagala obiwulire nabyo. Nze Lukwago Swali. Waliwo ensonga Abannayuganda gye muli okubuusabuusa amaaso, kati bulijjo abawakana nti tewaliwo mbetezi wakati wa Rwanda ne Uganda. Njagala mwetegereze nnyo sitole ya Nuwagaba. Museveni gwe yagambye ali under my protection as investigations are going on. Wenjogerera wano bangambye it's alleged ti Andrew Mwenda alabika mukwate. Andrew Mwenda abadde extortinga sente okuva mu Kagame kyamuyambeko okukwata wano abateeberezebwa nti okumuwakanya. Era Nuwagaba waakwatibwa yatulugunyizibwa abamu ku ba security elements within Uganda nga beekobanye ne ambassador wa Rwanda mu Uganda.
essaawa zino ali okwegaana mbu ye tamumanyi ebyogerwa abiraba ku social media. But Andrew Mwenda yawandiika ebbaluwa ng'agamba mbu Nuwagaba mubi nnyo abulaka meyiringa abadde yeeyita kyatali. Kyekyo kye nabagambye ku live nti Museveni ayinza okukwata Muhoozi n'amufuula CDF naye emabega wa Muhoozi n'amuteekako abamubega nga balipootinga direct to Museveni. Museveni okuzza wano tinyefunza bajjena ab'amaanyi baalemererwa n'amusindikira abaana abato be baamuzza wano be baamwogeza omuwala n'omulenzi. Era yagamba Nalweyiso bawe ssente bagende e Bungereza naye nga ne Nalweyiso tamanyi ki kye baali bagenze kukola. Okay? Kaakati Museveni akwata ensolima ye bagiyita Nuwagaba etandika baketi abeegeziwaza bagikwata bagitimpula. Museveni yawandiise ebbaluwa in fact ngaddamu akayiringo ako ka Andrew Mwenda. Naawe oyina Kabanda avuma mukoddomi wa Museveni lwabo. Oyina Balamu bakutte n'emmere bamusibye. Museveni abagambye bamute. Bakutte Balamu bamufudde minister. Museveni abataddeko nammere batandise okuba nammere. Firimu etandika butandisi. Nze Lukwago Swali basi let us investigate naffe tulabe kiggwerawa. Okay? Oyina Andrew Mwenda Rwanda weggala border ne Uganda agamba mbu waliwo abali mu bitongole ebikese mbu be bali deliberate okumanufacturing mbu waliwo tensions wakati wa Rwanda ne Uganda mbu ensi ebbiri zisobole okulwanagana. Andrew Mwenda ekyo wakikola. Ruhima Jona, where are you? Ruhima Jona bannaye ekintu kibadde ki embadde ngezezzaako okubyayirayitinga nga mutuyita ababi mututaddeko ebintu naye nga ffe tugamba Uganda ebe Uganda, Rwanda ebe Rwanda. A citizen of Rwanda should be a citizen of Rwanda. A citizen of Uganda should be a citizen of Uganda. You should not call yourself the Rwandan nationality within Uganda. Whoever made that mistake has to rectify it by removing the Banyarwanda tribe. Perhaps let us have the Hutu, the Tutsi, and the Twa. Already we have the Batwa, the first inhabitants of the Great Lakes region. Let us have the Tutsi community in Uganda, the Hutu community in Uganda. If not that, they should join the Bafumbira, because we understand pretty very well that the Bafumbira are a combination of Hutu, Tutsi, and the Twa. Those were Rwandanese who were sold to Uganda by the Germans to the British, who now added that part of Chisoro to Uganda, and they became residents of Uganda. Tetubayinaako buzibu wabula naffe twagala sanity within our country. Tetwagala kweyita kyemutali because the reality yammwe ebeera Rwanda. Tubalabye bangi kati gwe tunulira oyo Andrew Mwenda aliko extortinga money mu be Uganda n'abe Rwanda. Endiriza loti bagenda kabatiwoko bakatwale mu basement. Nze Lukwago Swali. Kakati nno bwe tulokkalire olwaliro nakutegeezezza ebigambo birungi si birungi. Waliwo omusajja omukulu omukadde ow'enkoofiira nkugambye nti bazikubamu makiika kubanga ebigenda mu maaso bibalamye okubeera nga bisalirwa entotto oba okubeera nga bisalirwa eggezi. Kakati nno gye twatandikire nakutegeezezza waliwo abakungu ababadde basindikiddwa baweebwe visa boolekere munda mu ggwanga erya Amerika, era nga ensonga enkulu eyabadde twaza abantu bano kwe kugenda wali munda mu ggwanga erya Amerika okwongera okwegula obuganzi n'okumatiza abakungu nti omuntu asaanidde okubeera nga afuuka Secretary General ye mukulu otunu. Wabula amawulire agavuddeyo kakati gewunyisiza ensi nga abakungu bano bonna request zaabwe abasajja bazitaninze dawuni, kubanga nakutegeeza nti bano abasajja Abamerika basobola okubeera nga boogera naawe nga baseka naawe olunaku olwalero, wabula gye bukeerera olunaku olw'enkya bano ate nga bakulaze nti si banno. Kaakati nno abakungu bano bonna abadde baagala okuyingira eggwanga erya Amerika okwongera okuteekamu omukka n'okubeera nga bateekamu omuzinzi okubeera nga bano basagula obuwagizi naffe nga Uganda tufune omuntu wakulya ekitongole ky'amawanga amagatte oba giyite UN. Kaakati abasajja bagambye mmwe temujja tetwagala kuwuliza kigambo na kimu nti mujja musigale eyo muli mu level 4
tetwagala kumanya kyokka nga ne gye buvuddeko ne bakolera emboozi wano ne mbategeeza nti ekiri munda mu ggwanga erya Rwanda kyali kifumba mutuku kubanga ono pulezidenti yennyini Meeja General Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda. Ono naye gye buvuddeko yasaba visa okugenda munda mu ggwanga erya America abasajja ne bagimumma. Ensonga y'emumisa visa ono ebibye biwanvu bagamba mbu ono agenza vvoola endagaano ezaakolebwa wakati we n'eggwanga erya Congo bepo n'eggwanga erya America kakati ng'ate ekyo kijjeeko mbona wagira n'abayeekera aba M23 abajojobya gavumenti ey'eggwanga erya Congo okubuzaako abantu emirembe okulinyirira eddembe lyabwe okutta abantu okukwata abakazi okubba ebyobugagga eby'eggwanga erya Congo kakati nno bino byonna bimulangwa olwo n'abeera nga naye yammibwa visa ogenda munda mu ggwanga erya America kyokka ng'ate gye buvuddeko bajenerali be kumpi bana balambirira abava munda mu ggwanga erya Rwanda baakubwako natti era eggwanga erya America bano nga babagamba ebikolobero bazze nga bakola biyitirivu nnyo okwetolola eggwanga erya Congo kakati nno mu bufunze wano wetuli n'omukyala Hajati Nakalembe omukyala omusomi w'edduwa kugamba nti keera bukeeza ogende akusomera edduwa ku nnamba esembi 29 bayatindite okunoonyeza otunu akalu mu America bonna abakungu bagende tewali visa baani be baddasi goli memba wa pero bakati mu bajja kugamba nti awaaye musajja asindise bano kakati abazungu bali obalaba bataddewo wano akaliro mutima gwo gwa Piero si kibi Piero sina kiringa budaga nti goli memba wa Piero yo anti ngamba buga siri membe bikolwa byange byebindaga siri memba kakati akalira akaliwo zi World Bank zi IMF ne mu Senate bateesa ku Uganda tikyekiri eyo America bateesa ku Uganda kyekye wateekwa okubaawo ekikolebwa akaliro tekali wanooka ne wa Pilato nayo gye kali oli eyayingira Congo n'ekifuba gomanyi Pilato. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Nkakati nno bino byonna ng'obiwulidde era nga bitambula bwe bityo njagala nsooke nkuzzeko ebutambala ew'omusajja Alhaji Muhammad Muwanga Kivumbi ono nga ye mubaka eyali alondeddwa abantu b'e Butambala okubakiikirira mu paaliyamenti wabula ebyaliwo ebyagwawo n'ebiriwo byonna tuzze tubyogerako era ensi yonna ebimanyi abo abagoberera current affairs ezigenda maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Kaakati nno kigambibwa nti omusajja ono bwe yayimbulwa abasajja mu bwangu n'embiro baalivayizinga beyiro eyamuweebwa ne balowooza nti omusajja ono kwe bamuta nga tebanaba kubeera nga baloopa emisango gino egy'abantu abaayingira mu paaliyamenti mu lukujjukujju omusajja yandigulawo omusango omusajja yandiwaaba omusajja yandifuuka akagumba weegoge yandibafuukira akagumba mu ngatto oba akayinja mu ngatto. Kaakati nno bano mu bwangu bw'ekitalo baasalawo mbu ne bamuyoola basobole okumuzzaayo alemererwe okubeera ng'arikireiminga oba ng'akireiminga ekifo kiri ekya MPO w'e Butambala kyokka ng'ate mu ngeri y'emu paaliyamenti okubeera nga ebiseera bino byonna emaze obudde bungi nnyo ng'erowooza ku butya bwegenda okugyawo Honorable Joel Ssennyonyi ku bwaloopu mu kifo ky'okubeera nga erowooza ebitwala eggwanga maaso n'okututeeseza. Kaakati baafuna obudde buyitirivu nnyo butya bwe bayinza okugyawo loopu era butya bwe bayinza okulonda loopu omulala kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso nga loopu aliwo mu buyinza era aliwo mu mateeka. Abasajja abali mu paaliyamenti bukya paaliyamenti eno etandika kubeera nga etuula ey'omulundi ogw'e12 osobola okubeera nga obuuza munnayuganda yenna agoberera ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda n'obuuza nti paaliyamenti
bukyetandika kutuula n'okubeera nga eteesa kiki kye yali eteesezza ekyo ky'olaba nga mazima ga Katonda mu ggulu kigattako ku nsi yaffe. Naawe ky'osobola okunyumiza omwana wo n'omugaa nti olunaku olwaleero oba olunaku olwajjo oba wiiki ewedde oba omwezi ogwaggwa abasajja mu paaliyamenti n'abakazi nga bakulemberwa Sipiika Jacob Oboth n'omumyuka we Honorable Thomas Tayebwa baateesa ku nsonga eno, era ensonga eno bwegguka kitegeeza nti Uganda egenda kufunamu nnyo bweti ne bweti, oba bannansi munda mu ggwanga erya Uganda bagenda kufunamu mu ngeri bweti ne bweti. Nga bino byonna okyabirowoozaako, ampuliriza Hajati Nakalembe mukyala musomi wa ddwa era muganda nkakeeto nkutumiddeko nnyo wali munda mu ggwanga erya UK kaakati ne Nikolai e Dubai ebigambo bye bimu nga Mama Switzerland nawe bwe nkwagala ennyo nga wava erinnyo anti buli kaseera mpisaawo olulimi n'embeera nga nkeberawo kaakati no mu ngeri y'emu ebya Muhammad Muwanga Kivumbi okubeera nga n'abasajja bano abafuukidde akayinja mu ngatto njagala nsooke nkuzeeyo katono nnyo lwaki baddamu okumuwa. Bakadde baffe abali mu buyinza babadde balowooza nti Honorable Muwanga Kivumbi engeri gye yaweereddwa bbeiro agenda kudda Butambala kukuŋŋaanya balooya banne nakuŋŋaanya mpapula agende mu kkooti batandike okubanja akafo k'obubaka bwa Paalamenti ak'e Butambala. Era kikuzzaayo kuba Kabanda Basebamala n'aba Piero Yu okumala obudde nga balowooza nti eggwanga lirina kulowooza ku kifo kya Honorable Ssenyonyi ekyalo ne balekayo ebintu ebiruma eggwanga ne balekayo okulowooleza eggwanga lyabwe butya bwe ligenda okubeerawo emyaka 40 ne badda ku Ssenyonyi butya bwe bamugje ku opposition leader butya bwe bagenda kufuna opposition leader ye ndowooza yaabwe bakadde baffe kati babadde bamanyi nti ne Honorable Muwanga Kivumbi oba ne bannakibiina kya NUP fe aba generation eno mbufe tukyali mu eyo levo ya kulowooza bufu. Bakadde baffe abali mu buyinza tetukyali mu levo ya kulowooza bubaka bwa Paalamenti, tetukyali ku levo ya kulowooza ku kifo kya opposition leader, tetulowooza bu office, tetulowooza kubeera na bugagga bwa nsi eno, tetulowooza kutuyisizaamu bye twagala nedda. Generation eno ekulembeddwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tulowooza nsi yaffe ya myaka 20, myaka 30, myaka 40 butya bweribeera butya bwe tugenda giteekateeka. Era bataata ne bamaama bwe muba mulowooza nti ffe tukyali ku levo ya kulowooza ku bufoofofoobo ebyo mubigambe Bakabanda, mubigambe Basebamala, Robert Mawu, Basiranda, Bamunyagwa, abo be bali mu eyo levo. Naye ffe aba generation eno abakulembeddwa Kyagulanyi Ssentamu tulowooza nsi yaffe, nsi y'abaana baffe, nsi y'abazzukulu baffe, tulowooza butya bwe tugenda kuzimba ggwanga ppya, tulowooza tutya bwe tugenda kulakulanya ggwanga lyaffe, tulowooza butya ensi Uganda buli munnansi wa Uganda bw'agenda gyeyagaliramu nga n'oyo we waffe Gomba mu Kirumba wanje LC1 asobola okutuusibwako saavisi za gavumenti, nga n'omukalamoja owe Kalamoja asobola okutuusibwako saavisi za gavumenti, nga n'owa booda asobola okutuusibwako saavisi za gavumenti, n'owa takisi, n'omusawo, n'omusirikale na buli munnansi wa Uganda. Eyo ye ndowooza yaffe aba generation eno abakulembeddwa Kyagulanyi Ssentamu. Tulowooza nsi yaffe, tulowooza nsi yaffe bwe tugenda gizimba na butya bwe tugenda kweyagalira mu nsi yaffe nga tuteeseteese nga tukulembeddwa Kyagulanyi Ssentamu. Era bannayuganda mbajjukiza tubuze ennaku 17 zokka, ennaku 17 naddala mu abavubuka muve ku byonna bye batukola bye batulowooleza okutubonyaabonya, okutuwamba, okutusiba n'okulinnya eddembe ly'obuntu n'okutyoboola amateeka. Byonna tubitwale nti bituyamba kuteekateeka nsi y'abaana baffe n'abazzukulu baffe. Teri kuchalengingwa kwonna kwe tufeesinze kugenda tulemesa. Byonna tubitwale tige maanyi bwe buvumu bwe busobozi bwe tugenda okuyitamu okutuuka gye tulaga. Baana ba maama ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno tuteekateeka okutandika enkola ey'omuggundu nga tufuna obuyinza okuva wansi ku gulawundi. Ennaku z'omwezi nga 28 tubuze ennaku 17 zokka tugenda kukwata bassentebe b'abakyemani, bassentebe b'ebyalo okwetoola eggwanga lyonna oba abakyemani ba LC1 tulonde ab'ekibiina kya NUP abo abali ku sayidi y'abantu. Ennaku z'omwezi nga 23 omwezi guno abakyala bagenda kulonda obukiiko bwabwe. Nkusaba tuteeketeeke ensi y'abaana baffe, tugenda kulonda abakyala ab'ekibiina kya NUP.
Bannayuganda abavubuka ebiseera bya Uganda eby'omu maaso biri mu generation eno ekulembeddwa Kyagulanyi Ssentamu. Ebiseera bya Uganda eby'omu maaso biri mu ggwe ali wansi w'emyaka 50 okudda wansi. Ebiseera bya Uganda eby'omu maaso biri mu ggwe akyayina enviiri enzirugavu. Ebiseera bya Uganda eby'omu maaso biri mu ggwe ali e Makerere. Ebiseera bya Uganda eby'omu maaso biri mu ggwe ataweza myaka 50 n'okugenda waggulu. Nkusaba munansi wa Uganda byonna ebiri mu ggwanga Uganda, byonna ebikolebwa, byonna ebyokutulugunya abantu, byonna tubitwale nti nteekateeka za Katonda okutuwa obuvumu, okutuwa amaanyi, okutuwa obusobozi n'okunywera okubiyitamu okutuuka gye tulaga. Ennaku z'omwezi nga 28 nkiddamu tugenda kulonda basentebe ba byalo okwetoolola eggwanga lyonna. Twetaaga basentebe b'ebyalo nga bakibiina kya NUP okwetoolola eggwanga lyonna. Tuteeketeke ensi y'abaana baffe, tuteeketeke ensi yaffe, tuzimbe eggwanga lyaffe, tukwate obuyinza nga tuva wansi ku gulawundi. Abo bakadde baffe batulimba, tebakyalina biseera bya Uganda bya mu maaso. Omuntu w'emyaka 80, omuntu w'emyaka 7, omuntu w'emyaka 9. Ate temungamba nti Shama oyagala nnyo entalo bino sinze yabireese. Kitegeera omanye ebizibu bya zino revolution bye bino bwe bati. Muyinza okuva ku stage nga waliwo ebitawedde unfinished business nga weeri mu revolution kati ne mubanga abamuvinga ate oba omuvinga bwoti revolution ate nekukwata nekola ki neekuza emabega ku event eyaggwedda kubanga ki ebeera ekuteekerateekera ekintu kyemugenda mu maaso mubeere ne mindset kubanga bakugamba nti ekiga ekimu tekirebera mwana kukola ki kubuuka naye kijjoomanyi kinyaga bitono okitegeera ekintu ekyo kijjoomanyi kinyaga bitono kati revolution eno tulina stage etwaliko ya sanctioned opposition status era waliwo olutalo lwali lw'amaanyi nnyo abantu bangi banyiga balala ne bagamba gwe okuba abakulembeze simanyi biki naye ng'ekituufu kiri nti tomanyi reality ya story we yali kakati olunaku olwaleero from the main man himself ng'akunnyonnyola ensobi ezaaliwo oluli zaali zitya ezatuliidinga wano we tuli leero osanga kyandibadde kyaggwa nadda waliyo we yeekwekeraawo ng'akyali mu ggwanga nga tannafuluma maybe yali akyalinda option alabe wanaabeerayo omuntu yenna yenna akozinga ekyo kye baateesaako tube nga tumuvinga kuba revolution erina okuddayo ku square byayonoonekera wonna bagamba revolution eno just ogiwa time ate nakugamba nti omuntu nga revolution tasobola kwawukana na ku mukama we lwaki always babeera ne principle ebagatta nakugamba nzi wano ku infinity class tutambulira ku principle etya eyeno revolution yennyini revolution eno nabagamba erina mission erina vision erina direction ebintu bino bye bitugaidinga era omuntu wabanga akivuddeko bw'ati omulaba bw'oti n'okitegeera nti ono agivuddeko kubanga kinako revolution bagiraba n'amaaso gafe bwe kati ogitunulira bw'oti n'ogiraba n'omanya nti kati tumuvinze wano tugenda wano tugenda kufuna kino nekino tutambule kubanga eno revolution sife tugisose eno revolution tesookedde Uganda okigira nebino ebyatuukawo mu eno revolution tebisoose okutuukawo mu Uganda kati Shama wenzija nenkusomesa munange gwe n'onyiga nze simanyi kye mbagenda kukolera kubanga nakugamba nti senga neetaaga kukuteekamu butwa oleme kuyiga oba njogere ebigenda oku excitinga mu eno revolution togenda kuyiga tetugenda kumanya revolution engeri tuyinza n'okutuuka wali era netuddamu ne tukola ensobi yemu eyakolebwa kakati njagala tusooke tumuwulirize then bwe tumala okumuwuliriza nze nkomewo tugende mu maaso nkusomesa endiga ziye siba sinza abikomezaawo era tolowooza nti ono omusajja ayogera ekintu nga aze avudde eri n'ayogera no please ono omusajja tosobola kumugyamu bijja bigambo natandika kufumiza bigambo mbokuba ng'omubuuza nayogera kino agesi agenda okwogera ekintu abeera n'ensonga tugenda ku stage ya organization ku organizing abantu to organize them for what ku the next cause of this revolution nabagambye akomawo era return ye aide tutwala mu New Uganda oba tutwala mu by election nkiddamu return ye aide tutwala mu New Uganda oba etutwala mu by election era olw'ensonga eyo tugenda kuddayo ku kimuli n'ekya iPod return nzize katusoke tumuwulirize then tweyongere olyoka otegeera ensonga lwaki olina kubeera mu infinity class wano otegeera ensonga lwaki mbagamba nnyo nze notice ezange ezenkuwa mu eno revolution zikumala okuba nti noosobola okulindirako paka wetunaleeta ebirala nebitambula kubanga nakugamba nti this is your true revolution command center bagita Shama Part D3 Media teekako notification osubscribing ate osharinge biri ebyali bitukayanya kakati tufunye clarity njagala owulire omukulembeze then tweyongereyo yagamba nti buli kimu kyali kituukirire era mbadde nakubuuza kubanga obuuzizza nsonyiwa mmaleyo
obuziza nti kiki mutakola imperfection. Amazima amatuufu steps zaali mu ndaba yange zina kuba 3. Yes. First is awakening or sensitization. Okubamanyisa. Ekyo twakituukiriza. Second is mobilization. Kize mu Luganda. Okubakunga. Kakati 3 ate nga esinga obukulu is organization. Okubateekateeka. Nkakasa titwabulamu ku organization era yina okubeera phase eddako. Organization kwe kweteekateeka. Naye okweteekateeka okwo kugenderamu n'okwegatta ate ku mutendera gw'obukulembeze. Twafuna obuzibu nti bannaffe bangi bafokasinga nnyo ku bifo okusinga kukyusa eggwanga. Nze njagala kafo kano, nange njagala kafo kano, nange njagala kafo kano. Ne bwe nabatuuza abamu ne mbagamba bannange kambabuulire nze ndi mu kweŋŋanga Museveni naye ya controlling amagye akalulu ateekateeka kabba. Ne bwe tuorganizinga bannansi ffenna ne tuyirindigula eteddene buno obusigadde bujja kuba buswanso. Kyanaku tebampuliriza oba tetwabuliziganya yensonga lwaki obaolyawo byaggwanga bwe byaggwa. Naye kikulu nnyo okuyigira mu bitatuukiridde ku feezi eddako ne tukola ki ne tubitereeza. Maliriza ensonga eyo nga nkutegeeza nti okuwangula nakyemalira bwe giba misinde tegiba gya kafubutuko. Egya kafubutuko bagiyita sprint. No, teba sprint. Giba misinde gya marathon. Misinde gya mubona byalo. Ne muyiringuka babali bakirira ne bambuka kabamba batuuse bukandula ne muweta kabula soke ne mweyonge bwe mutyo okwasa mu nakati nakyemalira kumugoba kumukoya kumwalya mutima. Ekyomukisa omulungi buli kimu kiri kusaidia ffe. Emyaka giri kusaidia ffe. Abantu bali kusaidia ffe. Amateeka gali kusaidia ffe. Katonda ali kusaidia ffe. Kati ffe kaffe tulina okubeera kusaidia ffe. Ne tugamba tetugenda kupowa. Awo tuba tumalako. Otyo eryokanga neetonya ne tumanya ensisira wezenkana emyoyo. Kati ndowooza mukitegedde. Twejjeeredde si bwe kiri? Kati bwe nawe buli gy'alinamu Thomas bijjo bikomenti wano mbiraba simanyi Silivia Nola mbadde musaba no mutagingi ajja akomentinge ku eno video olwaleero atuyambeko watukoleyo kafiba atukyalire kajja akomentinge ku eno video. Yes munonyi manyi ebino bina bagamba nabwa revolution eno tulina okuvamu ekintu kimu diehardism. Oka element ka diehardism ako kantu kazibu nnyo. Okitegera diehardism eno egenda kukuleetera otandika okuprotectinga status ne position than protecting the cause. Okitegera nkidamu ekintu kyayita diehardism kyekintu ekikyasinza obubi mu revolution. Ti diehardism eno ekuleetera okuprotectinga status oba position than the revolution. Yet our main goal is the revolution. Wabula revolution eno naye n'omuntu atunuulya bw'ati revolution eno kubanga ogisoma n'otegeera nti okay kyaliridda wano. Nolaba examples bagamba ekintu ekyataasa e Kenya yali boycott na protest. Boycott yagaana okukolebwa ku stage. Obuzibu bwonna bwonna obutuusiza wano leero abakulembeze bano abaali balowooza nti mu beetaaga bufu than the common good. Okitegeera ekintu ekyo? This is an element of facade democracy. Kiddamu abakulembeze bano abaali balowooza nti beetaaga bufu than the common good. It is an element of facade democracy. Kyekyo kina bagamba kyobulanze always nayimiriranga ku principle naye mbagamba munnange ebintu bino bye mbagamba tubibeesinga ku facade. System eno ebadde etufuga etya? Bakasukira bu cramps ne mutandika okulya ku cramps ne mwerabira common good. Nabagamba obuzibu bwonna twasalinga mu eno revolution era obugenda okugisiroonya kubanga nze mbasomesa ne bagamba politics slows down a revolution. Politics slows down a revolution. Wabula kati ndowooza mukitegedde kinali njogera kyali kituufu. Okiba just time revolution ekola ki? Ejja neproving ebyo bibaddewo kubanga kino bagamba eno kasengejja ate tebakulima nti omusajja ono akeera ku makya n'ayogera ekintu nga takimanyi mbu ng'avudde eri n'ayogera bwogezi bimusanze. No please, always abeera ne stand gy'ayimiriddeko, abeera akuweereza obubaka. Ono mulanzi abeera akuweereza obubaka osobole okweteekateeka. Aze atukoledde audios nyingi ez'enjawulo ne videos n'atugamba nti tetulina kwesiga bano bakulembeze bano, tetwesiga ba politician, tetwesiga political party.
bazabi tugamba abula abantu abamu ojanga ko ina bias ku bina byofuzi. No, politics slows down a revolution. Kubanga nakugamba nti revolution zirina okutandika, zino revolution okutandika kitegeeza nti constitution tekola, politics abeera agaanye.